bwazibidde akawungeza akayisenga enteekateeka ziwedde era nga ziri mu jjiya nnene ab'ebyokwerinda nga bamaze okulambula n'ekifo aba DP block kyebagenze maaso nukulabika nti bateeseteese bali wamu n'aba ttiimu My Leader ekigamba okuba nti ye ttiimu eya Honorable Masayas Mwami Abedi Bwanika muyita Masayas Honorable Masayas Empuuga Nsamba eyaliko akulira oludda oluvuganya gavumenti ow'ekitiibwa munnakibiina ekya NUP atakyegaananga era yasuubiza nti ajja kulwanira munda mu kibiina omubaka akiikirira kakati mu byonna nga bigenda maaso nukulabika nti bitambula bagenza okuwungeera nga buli kimu bakimaliriza era nga abasecurity balambudde dde ekifo okakasa nti buli kimu poliisi nga yabawadde dda tik ne bagamba mbu tetubalaba nga muli bategesi balungi mwebale kutuukiza byonna nga buli kimu bakimaze naye atuwuliriza nga bwombuuza nti omukolo gwaki tebayogera wabula bagamba nti mwe mujje mugenda kulaba waliwo balangiridde nti waliwo kibagenda okulangirira kati ekyo bokiteki okitegeera otampuliriza ekiriwo aba ttiimu My Leader ttiimu DP block balangiridde nti balina kibagenda okulangirira kati mu bufunze bwe bankuzisiza oluganda olutuufu balangiridde okulangirira olwaleero aba ttiimu My Leader balangiridde okulangirira olwaleero era ng'enteekateeka nga bwe nkutegeeza nti ziri mu jjiya nnene nnyo nnyini ddala bagezaako okubaako kye bapanga bagezaako okubaako kye baleeta kiki nze naawe tewali amanyi naye njagala kuwa ekimu ku byengenze maaso n'okulabika nti ndabyeko aba ttiimu My Leader eno oba abateesiteesi bagambye nengeddeko ku kaadi gye baweerezza oba etuuse simanyi balina kaadi eyita ku mukolo gye basindisa eri ekibiina ekya NUP organizing committee ekutte peni n'olupapula newandiika ng'ozanya ne politics twolekera 2026 wulira politics ngoloze bagamba nti it is a data game baali balimba wulira game bawandiise ne bagamba ku baluwa eno gyennengedde kaadi eyita big announcement bataddeko big announcement the organizing committee of the big announcement omukolo gwe bagendamu baguyita bate baguyise big announcement okitegedde olwaleero eyinza okuba enkuba yebakeereyezza naye omukolo oguliyo olwaleero simanyi batuusewo akaseera kano baguyise a big announcement gwe mukolo kakati wansi ne bateekamu nti cordial invites the NUP leadership Kavule abakulembeze bonna ab'ekavule abakulembeze b'ekibiina ekya National Unity Platform ekavule babayise bwe muba temwafunye kaadi eno at least kanji basomere mukitegeere nti baba muli bayite President ow'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo yabeerawo ku ntikko kitegeeza nti muyite Secretary General David Lewis Rubongoya oyitiddwa omwogezi w'ekibiina era LOP Jawere Ssenyonyi oyitiddwa amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waiso Mufumbiro naawe oyitiddwa n'abalala kubanga ebbaluwa tesosodde egambye NUP leadership Kavule babayita kuki wuliriza kankusomere kaadi wulire bwoba wadde tewagiwulidde bagamba nti babayita to a historic gathering nti olukuŋŋaana olw'ebyafaayo a historic gathering olukuŋŋaana nti olw'ebyafaayo lwotalabangako that will surely drift the tectonic plates ate oluzungu nga mukozeseza lwahulale bombidde mwagala kanga bantu bagambye nti that will surely drift the tectonic plates of Uganda's political and leadership ulira we bakanga bagambye nti kino kyetu olukuŋŋaana
luno big announcement. Omanyi mu byobufuzi bw'oba tomanyi kanga eroddanga bbali olina okubanga okangakangamu ne bw'oba tosobola kufuuka president wa Masaka naye ng'osobola okukangamu okitegeera olwo kibayita Masaka Republic. Kati gwe ne bw'olabanga tosobola kufuuka president wa Masaka Republic ng'oli munafu nnyo era ogira n'okangamu mbadde mpaja kulabirako. Kakati bagambye nti eno egenda kubeera kyawulantamu a big announcement egenda okuleetawo enkyukakyuka z'otalabanga mu byobufuzi by'eggwanga lino ogenda kuwulira gwa announcement. Era bagambye nti and build to redefine the course of our nation. Egenda kukyusa entambula y'eggwanga lino nnaku z'omwezi lwaleero ku Friday ng'ennaku z'omwezi 6 Namirembe Bakuli Malibu Gardens opposite Victoria's Primary School we bali okusinzira ku kadi jengenze maso nukulabye kanti nengeddeko Malibu Gardens wano kumpi nange wendi olumala wano ngenda kulengizaayo ngenda ningizeeyo ndabe big announcement kubanga bagambye nti kigenda okubeera ndi mu kirabanga ndi wane wa Bakuli nange olumala wano ngenda ningizeeyo n'abantu mawomba bulire ku mani nti ddala yabadde big announcement oba babadde bakanga bukansi. Pakati ne bateekako ne bagamba nti function negenda kutandika ssaawa 4 kwisi eddakiika 48 kitegeeza nti yatandise dda. Kakati ne bagamba chief guest era main speaker omugenyi omukulu era omwogezi omukulu chief guest and main speaker ye Mr. Safe Hands. Naye gwe banayafuzi baagala okuwaana ulira akazigo bagambye nti ye Mr. Safe Hands. Emikono egiri safe egitakwatanga yadde ku 10 tegirimu yadde 5 yadde 10 olwa gavumenti yadde tegiryangako. Zino zivuunula byange kubanga emikono egiri safe wagamba nti emikono gyo giri safe tabbangako takubangako muntu takolanga ki. Kati bagambye nti chief guest main speaker ye Mr. Safe Hands. Emikono emiyonjo egitakwatanga yadde ku kintu kyonna my leader of class. Ulira okuwaana gwe naye ebyobufuzi kansome ebbaluwa y'abandi invitation gye baweereza NUP babagambye nti chief guest Mr. Safe Hands mikono miyonjo my leader of class omukulembeze wa class quality and experience bamuwanye emirundi yena. Mr. Safe Hands lead of class quality and experience owekitiibwa right honorable Masayas Mpuuga Nsamba. Era ne bagamba nti your presence at this transformative event will inspire and help shape a new Uganda. Tubalinze omutegesi wansi ye honorable kati ngebe banakuwandikira ebbaluwa ne bagamba Damweri honorable Mike Mbwatekamwa chairman yategese Mike Mbwatekamwa mbaka wa NUP Entebbe municipality team my leader honorable Mpuuga Damweri oyo omulala ye omwami bamuyise omwami Samuel Walter Mukakulu bega deputy chairman events organizing committee ebateekako ne namba zaabwe ez'essimu. Kakati wali waggulu waliwo obubonero bubiri waliwo DP block akabonero ka DP block ku mukono ogwa kkono bakataddeko kati eri emateeka y'akabonero akalala my leader kala kuliko green kuliko white ne pink ebera pinka ene yali efanana ngeri ya mbabazi yakulira ku luddo oluvuganya gavumenti mu parliament y'eggwanga Morris Ogenga Latigo avudde n'ategeeza n'agamba nti Honorable Mpuuga should stop wasting Ugandanese time ayina okulekeraawo okumala obudde bwa bannayuganda. Latigo agenze maaso n'okuba nti ategeezeza n'agamba nti Mpuuga talina national appeal wakati wali national embwa agende Karamoja agende egyendi njebolamu tewali agambye nti kaliya ye tennaba kushayininga okutuuka ku national level
ne bwe yali loopu yalemererwa okukikola nti bwe yabeera loopu okusinza ku Latigo agambye bwe yabeera loopu mu palamenti y'eggwanga ng'akulira odduvuganya gavumenti amaanyi ge yagateeka kulaba nga afuuka omukulembeze w'ekibiina kya NUP wabula si ggwanga kakati nti omuntu ng'oyo talina kubamalira budde okitegedde Latigo Latigo atuliriza wakati mu kugenda maaso n'okuba nti akomeredde omusumaali omuvanyuma mu Honale Bompuuga avudde n'agamba nti okujjako ng'ekitundu ekyamasaka lifuuse eggwanga okujjako ng'ekitundu ekyamasaka kifuuse eggwanga ono Honale Masasi Mpuuga Nsamba lwayinza okufuuka pulezidenti lwayinza okufuuka pulezidenti singa Masaka libeera ggwanga obwo aba bumazi kasa Masaka lifuulibwa eggwanga neefuuka Masaka Republic Honale Masasi Mpuuga Nsamba aba akimaze naye nti ebyokwagala okuleka etabamalira budde Latigo yalika akulira odduvuganya gavumenti Morris Ogenga Latigo omu ku bannabyabufuzi abagenda maaso n'okuleka nti beebuuzibwako ensonga ez'ebyobufuzi bannamule babadde bagenda maaso n'okuleka nti bamubuuza mugamba nti olaba otya 2026 Honale Masasi Mpuuga Nsamba ekibala alabika akirimu n'agamba okujjako ng'anaaba Masaka Republic ne bw'ebanga ggwanga nedda tabamalira budde